ebyo byonna usisi okuwandiika negamba tulina okugenda okwewandiisa lwa nsonga tebamanyira kuvuganyizibwa bulijjo bali kaweweevu bulina kubatambulya kaweweevu kati a true position leaders kati abatambuza bunnaginaji now ekyo kikutegeeza ki these people newomuba muwangudde akalu let me tell you era katonda ayambye nga president Museveni akuze bano abantu nga bakyali mu ofiisi awo boolaba abatamanyira kuvuganyizibwa teri noogu asobola kgenda mu kalulu kalyalaani nga kakuvuganyizibwa now what does it mean Bobi Wine ogenda entuŋŋamu ne baagala omukubirayo amasasi it means tubabadde tebasobola kukkiriza Bobi Wine kufuna bantu abo bwe yafunye ku Kaserengeto nga tebamusitopinzeemu kubanga kiswaza first lady gy'ava n'oba ogamba nti ogenda kubba Bobi Wine akalu naye nkulayirira singa abantu bajja okulonda nga bwe baakikola ekyaddondo wallahi Bobi Wine aba amaze otuuka mu state Entebbe. Lwaki omuntu otagobere Bobi Wine amusuubiza byonna oŋŋamba otya nti referral hospital eri Mbarara nga teriyo gwomanyi space evaawo paka ntuŋŋamu it's long journey it's a long journey oŋŋamba nti referral hospital eri Mbarara let me tell you Bobi Wine akyatukuba ekyo n'oliba ofa otya service delivery Bobi Wine wakyatukuba akalulu amakulu gakyo nze era mbalabula singa katonda atuvaamu Bobi Wine n'akunga abantu ne bajja mu bungi okulonda wallahi mbeyo nga mwasibyedde engugu tugeze mu West Bobi Wine gali mukuba campaign emotoka by'amasasi naye banatuka mu Buganda nange simanyi kati kankubuulire Bobi Wine musajja mugezi campaign ze yasooka n'atestingako Embarara ne bamutwala eri Kacheeka stadium baali tebamanyi nti abantu basobola okujja we balaba abantu bajja ne babakubatiya gaasi osegedde Bobi Wine n'alumba mu mambuka n'owoba ofa otya Bobi Wine kyalaze mu mambuka ekitono ennyo mu 80 kuba buli district gy'agenza abadde n'abantu n'alumba Eastern n'agikuba n'agimala nga si byakiyaaye si byasomba bantu n'agikuba n'agikaliza kati Bobi Wine alumbye West kati Bobi Wine nakugamba nga twagala omupima amaanyi ge kati actually naye yennyini ayagala okulaga President Museveni nti nkwesobolera mpeera nzitobo otegedde kubanga kati yamugamba nti kati ndi ku ballot paper tuli mu ring tugenda kwekuba paka oyo mwana mumalirivu paka kulasi oba mukuba sasi oba kiki paka actually osana mu besasi nakusanga ne mutana nakubirayo oyo Bobi Wine mwetegefu okuba Bobi Wine mwetegefu okufana President Museveni ate ne bafa ne bagenda mu eyo wansi bayitayo mu grave mwetegefu musangayo ne bekubirayo. That is how determined that boy is. He's so ready to fight President Museveni, even if they die and they meet in grave. Amwetegefu mwenganga. So choliko ne katonda jja bakolera ringi. Bajja kusooka beekube mu grave bagende ne watukubu nga katonda abatunde bwati oyo omwana mwetegefu okukwata President Museveni amatayi nkubulidde obo obukyayinga bw'amaanyi anti nagambye omwana wa ghetto kasita omwana aba wa ghetto n'ayingiramu ekirowoozo nti kati mpita wano gwe womuyimirira mu maaso akuyitamu akwabuluzaamu ebyo bibi kati Bobi Wine yagamba tunulidde eri Entebbe ate ngitunulidde for a reason kununula abantu full stop gwe leetayo ekikyo ekipya kubanga kati yamala dda ekisooka yamala dda otulaga nti fe ab'NRM tubonyezabonyeza abantu kati yazze banunula ate n'ekintu ne kikwatayo kati okimanyi nti baleeta ne slogan egamba bali ku lutalo lwa kujjako dictator tubuliddwa wa movement ayeŋŋanga slogan ezo wamulabyeyo sindamulaba taliyo kubanga ba thinkers tebakyaliyo now Bobi Wine n'agenda wakola akantu wamaze isse gikola bwati kakati ayagala kulaga President Museveni nti nkusobola kyekyo ekiriwo
district zagendamu yagenze nemulaba ng'agenze ekisolo ekisolo si ova Kayihura ojje weegendeze Bob Wine ebintu byayogera ng'atuuse mu district biba calculated. The guy can know how and where to speak, whatever way to say anything. Kati omusajja atuuka ekisolo n'ayogera statement egamba nze nange nabadde sikimanyi nti Kayihura, actually I didn't know nti Kayihura bamugaana okudda ekisolo. Bob Wine nze yakyogedde n'ekitegeera nenga bayire we nange sirabanka Kayihura ng'ali kisolo. Bw'ato Bob Wine yatugambye ekyokubiri najja ayogera statement ey'amaanyi nno nti President Museveni yakozesa omwana wammwe n'amala n'amudampinga ngagamba musonyiwe nga kiringa ekitegeeza kaga president akozesa bukozesa bantu. Olaba ebigambo Bob Wine ebyo byagamba kati wamala byogera unfortunately side ya movement abayin tetulina bathinka basobola kuddamu oli byayogedde kubanga naffe abandi muzeemu maama fe terina atumaintaininga abalina sente bakiwanda bakopi bazibu bebazeeriira otegedde movement ekibi kyayo abandi badde babogerera ate baddira sente baziwa bali batamanyi kwogera kiwanda yalina budget mu ya Buganda kulambula simanyi Katikkiro n'agendako ekibuli kiwanda naye sinisa amannyo nadda mbulwa amaze n'akaana katukuba line per line nga tayina ogu asobola giddamu. Kati what happened we katambudde bwe kati laba bwe kajje entungamu kati omanyi lwaki sikafu yabadde entungamu entungamu yewava first lady entungamu yewava President Museveni owulira kyenkugamba kati tosuubirayo muntu kujja kugoberera Bob Wine ng'ava ntungamu negwe otegera kyenkugamba nkutegera se kubanga mutugamba bulijjo nti abawestana buli omu ali bulungi osekedde kwegamba nga mulinga abagamba nti luli lujegere nalaba wano omuwala wa Nuupu gwe twakola naye n'agamba sorry si Shamimu kati Shamimu atuli ku mitwe Kaitesi yagamba muba bakulaba tugamba lujegere temulukutula lujegere. Let me tell you kyaswazizza nnyo oba kyabadde kiswaza kyova olaba DPC oba RPC wa region yabadde alina okulagira okustopinga oyo guy entungamu okulaba abantu b'entungamu nga bagoberera Bob Wine. Kyoyagala okuŋŋamba bagoberedde Bob Wine lwakubanga muziki bane kambabuulire kamba munamu abatula kambabuulire not every westerner nti afunye mu government eno bafunye byabwerere no omanyi nti abantu balina perception okimanyi ekyo gwe tokimanyi nti n'abawestana bangi beekoledde basiba mu nkoola beekoledde ebintu byabwe bebeekoledde but the problem is ekibaddewo ng'abantu balinga abalowooza nti abawestana bonna tubeeraawo ku gavumenti kwe tufuna ate nga ne batamanya nti bano ababbi abamu abali mu gavumenti bo batono nnyo is just 1% of the whole western region. Abawestana asiba mu nkoola na buteebwe na bukoze biti abamu babeera mu ssubi kolaki osegera nabo balina ebizibu byabwe osegera nagamba zinagende waffe Lwengo nendaba ente nga zinywa webasena amazzi n'ente mwe zinywa nenga siritwalayo baana bange ng'omuntu wanywa amazzi n'ente basena nengamba siritwalayo baana bange after all Buganda was a nation they are born here in Buganda kati obutuuze bweno eyo twalekera yaabo otegedde. Now what does it mean Bob Wine ogenda entungamu ne baagala omukubirayo amasasi? It means tubabadde tebasobola kukkiriza Bob Wine kufuna bantu abo bwe yafunye ku Kaserengeto nga tebamusitopinzeemu kubanga kiswaza first lady gy'ava. Nze mbadde ndowooza oba okukuba emmotoka amasasi nga baagala maybe akomaawo wabadde aleme kweyongerayo nti babadde tebajja mukkiriza kuyingira ne nagambye eri omusajja wagamba mpita wano wayagala oyita wona omukwata aleme gendayo ye akulaga ajja kugendayo ate kati jjukira kati mu western atambula na mukyala we young beautiful oyo muwala ayogera wayogera bwati toleeta era nze nemunya nelino likwano lyo eryekiwatule libebe wuulu kigamba dyogera bifu banaye
when nilaba ku TV nga ligamba I'm going to crush Bob Wine nangamba banaye oba line naye gwo manyi nti no lyesajja lirabika linywa enjaga tumuleke takumalira bise naye kagamba omanyi nti no lirabika linywa enjaga li passive omanyi osobola okusmokinga go smokinga wadenze sinyo imbeerawo nzetamira esajja lyo lyabika abaana balye bali mu gaggamero banywa enjaga kati difuna enjaga eyo niyogera eritaliyo awo tumuveeko omusajja Bobi Wine ogenda entungamu n'afuna abantu abo kiswaza gwe incumbent ali makago ate gyova for the last 35 years wandisubidde entungamu wandibadde y'abantu abagobera Bobi Wine why mbuulira why kitegeeza nabo balina ebibaluma bakoowunga kaye nkugambye dokita tudde mu mazima katwogera bya ddala ntungamu si nnene gwenkana Kampala ntungamu it's just a small town lwaki abantu bandigobedde Bobi Wine it means nabo bennyini balina ebibatayina social services kyekikulu tebazirina zemusuubira social services amalwaliro nti omuntu asobola okulwala entungamu ne bamuwa rifaaro kujja paka Mbarara ekyo kibi nnyo ekyo kibi nti kakyokubiri naye sokolindako naye okimanyi nti nno first lady java mwandibadde singa twakolayo darifaalo bwe kirina okuba wembyogeraku kati bagenda kukala bakalu bakasalemu bakatwale bakatambuze nti wisdom tayagala gundi no nze mbabuulira am a political and social analyst if abantu bagoberera Bobi Wine entungamu kati twebuuze why aba bagala kola Bobi Wine ayina omukisa ng'omuntu nti abantu balina abantu bamwagala banjawulo abato bamwagala abazeyi bamwagala bayouth bamwagala buli muntu bamwagala so nendowooza abamu kwabo Bobi Wine wabageze mu kifo ayina ebintu yatandikanga mutonga ayogera his excellence yali president wa ghetto kataka president wa muganda wa nkankubuli abantu katugeza abentungamu bakimanyi nti wetujja ne tugobera emotoka ya Bobi Wine bukya yayingidde ne tumugobera ne tugenda ne kulwale ye kijja kulaga nti twamuwuliriza kuba bazze ne bayimirira ne bawuliriza ekyo giving a bad image eri government kubanga abantu abo tumukunde yagenda entungamu teyabafuna osegedde teyabafuna yo kimanyi gwa Bobi Wine yafunye abantu erukunjira okusinga tumukunde yafunye abantu okusinga tumukunde let me tell you ono guy ayina message bano gye batayina social services tutandisa amalwaliro Faro hospital tosobola kubambalala nga mmwe abakulembera mwava ntungamu otegedde gwe nkutegera sebo ekyo kimu tugenda ku kirala amasomero okimanyi wena university design kyekugamba tosobola kungamba mbwe university ogikola simanyirira guru simanyi guru university because bita bagambye konyi gyagenda osomera nga gova ntungamo banaye mwagala kati lunagira wisdom oyogera otya fa no nze njogera mwesotinge entungamu eyandibadde nga buli muntu yegomba okugenda nga fe abali ba ssente kifo kyokugenda wa tugenda ntungamu okay kaye wona ekira bannafe abatulaba abali ku mukutu the flashlight channel ebintu twabyako mu nsi muno nti most of all African presidents mu nsi kati nga Nigeria buli president ajjawo yenna etteeka ligamba alina okulekawo capital city empya naye ate mu Uganda bukyanga nzaalibwa capital city tuyina bakutula district na byalo kyebasinza okukolebwa division kola district na sub counties so nze nsaba president yenna n'abazzeeko oba president Museveni gwakyaliwo nga tunaba kuva mu buyinza kolayo capital city empya tunakujjukiranga okwo Bobi Wine nabo ze mu buyinza twetaaga buli region ebeerina capital city yayo na city yayo so n'olw'ensonga eyo singa tugamba nti Mbarara nga city abantu balina president waayo bafune ba presidents bana bajje besimbe nti mwese bajje president omu central Bobi Wine gyali eri babere bana ne kati bayitidde obungi obubbi bwa wano kankubule nze omu kubakkiriza nti wadde njagala nnyo president Museveni n'ekya corruption ekyo kyo kyamulema let me tell you gwe byoyogera
omanyi twawa Abayisirayiri sente nyingi nnyo ne tubagamba ebintu byali bibiri batukolere bakita batya mapping ya Kampala nti oba tusobola girongoosa nefuuka mu city ne batukola report nti tekisoboka ne tubongera sente ne bagenda mu Uganda yonna okunoonya otusobola okuzimba capital city ne bagizuula nti Nakasongola ne batuwa report bwe bagizuula nti Nakasongola agabigawa ne gagende Nakasongola ne gagula ettaka lyayo lyonna okitegedde. Let me tell you, Nigeria baina Lagos ne balaba Lagos eringa Kampala otuuka mu Lagos abatambuze emicungwa bitebona biringa Kampala ne bo balaba nga tebasobola kulongoosa Lagos ne bazimba ekibuga ekipya Abuja. Wane Uganda info ky'okukola nga Nigeria we yakola twadya sente nga tuziwa Jennifer Musi ne babaziri mutulongoosa capital city tekisoboka. Why? Fena famalalo gaffe twakakasengula agamu gakyali awo kawaala tusobola tuwa sente gajjawo bali balina zimba kibuga kirala. Wogende South Africa, Johannesburg, it was a big city. Nenga mulimu bu townships ne bazimba city endala Pretoria. Otegedde genda mu America, Washington, this is different from Washington. We are nyimyentya ne wone Uganda osanga mba minister batambula bagenda mu mawanga amala they don't learn, they learn nothing. Okitegedde kati so fa bino byoyogedde ko birungi mu myaka gyoyogedde ababbi bawano bonna boolaba singa Western region bagifuula mata gwokimanyi ekyo. Okimanyi nti kati ntunga mbandi gikoze nga waliyo ne theater waliyo bitya waliyo birikyemo nga tuva wano nga ngenze tugamba weekend ngenze ntunga kuumula kwati nkibuga kyeyagaza n'ekiri fane n'abentunga mu bosanga bazze Kampala mu nfuufu kati n'ogamba kati what are we on? Chovola buli bala ya wano buli street ekololo okuva wetandika paka eri kateje tegakyali maka buli nyumba bala why abayina sente banoonya gye bakyakalira ewaabwe tebazimbayo bali Kampala tandika kwa Kasia lwonna oluguudo genda Entinda zonna zafuuka bala saate kye bandikoze kiruwa bandididde ebibuga nga ntuŋŋamo osegera ne bakola yo abantu nga tuveno netugenda tujja sente ng'owulira Nabugabo nze mu kusooka nali manyi Nabugabo ti Nabugabo bakiri wano gaba Nabugabo abaana bavuga emmotoka paka yiri eri Masaka eyo kugenda kulya sente. Now kino kyembaddeko lwaki abantu bagoberera Bobi Wine bamugobera because nabo boolowooza nti Banyankole bayina buli kimu tebabiina balakinga kye bayita social services. Osegedde nti omusajja ayina ente bibiri naye akasana wata bankuba naye amazzi aganoonyanga gundi naye gwe okimanyi nti naye wandibadde amazzi ga tapu nga national water nga balina amazzi ga kabi bwe kino okuba kakati we mbyogerako mwesootinge era omutali bikola nga muwangudde akalulu. Bobi Wine akyaliwo muto. Bobi Wine kati kankubule Bobi Wine the matter is not kulya kalulu right now. Bobi Wine mu myaka 3 akulaze agenda simba amakanda campaign ezidaka agenda kuba ne helicopter nga 5 olaba mujevunye kati abatambuza kannagina agenda kuba ne helicopter ngezo 5 Bobi Wine oyo alyoka abako ate kati gye bujja tewali bino woba ogamba nnyo obba akalulu. By the way, let me tell you something. Kankubuulire n'owoba ogamba nti ogenda kubba Bobi Wine akalulu naye nkulayirira singa abantu bajja okulonda nga bwe bakikola ekyaddondo wallahi Bobi Wine aba amaze otuuka mu state Entebbe damakantu ako naye bakutenda okubba akalulu singa abantu Bobi Wine abakunga okujja okulonda nga we yabakunga ne bajja okulonda ekyaddondo ne bamala bajja mu Uganda ne bajja okulonda wallahi Bobi Wine aba amaze okutuuka mu Ntebe abayingidde State House. So n'olw'ensonga eyo okutamba kyatambuddemukko okwembalala okwo kwonna mbalala kubanga mbalala etuwa gundi yetuwa ekipimo mbalala bw'oŋŋamba nti entuŋŋamu waliwo abantu asobola okujja ne bagola Bobi Wine ne bakuŋŋaana ku lukuŋŋaana lwe ne bamuwuliriza nga tumukunde teyabafuna Mugisha muntu oyo ono Katumba Nyonyo tasobola nagenda okufunayo babiri ani omulala gw'onyinyola kati kitegeeza
singa abantu kubanga jukira akaluka e Uganda abantu obagamba nti abalonzi bali bukadde 11 abasinga tebalonda kati Bobi Wine namala abakunga ne bajja okulonda n'obobba wallahi Bobi Wine aba mu State House Entebbe. Kale tweyanziza mukulikeeyo mwenna abagenzo okunywako kutuzi ne mukomawo ngaffe omanye embozi yakaye omala kutereera jiwuliriza obulungi tukomyewo mukulu kaye twade tukyali ku service deliveries eziremeddwa government eno kutuusa mu byalo byeyo gavumenti tonnyonnyola bino byanguudo nalabyani oba yabaddani obadde onuwanyama oba yaddidde ekifaananyi n'akuba yakuba ekifaananyi nga muzeeyi ayingira mbalala n'alaga oluguudo. Let me tell you, abantu tebagenda kulya nguudo. Omuntu up country oba owensi yonna. Let me give you an example. China kyasooka neekola mu nsi yaabwe nti abantu gavumenti tebagiwulira mu nsawo. Otegedde nti Rwanda yaddira omanyi nti Rwanda natya Rwanda bweba abantu lwakwate bamanyi Rwanda katugambe Uganda ye Rwanda. Bw'olwalira e Masaka ne bakwadi meeting e Masaka ne bakizuula nti omusaayi teguliiwo mu ddwaliro e Masaka. Rwanda yakola ekintu erina kye bayita blood center. Balina drone nti bategeera nti dokita oli Masaka bwetaaga omusaayi simanyi blood group O. Drone yesitula omusaayi ogwo neeguddusa mu dakiika 2 nga gutuuse wali neegukanyugawo ne service delivery and two from Rwanda ekikola bw'oyogerako nga ate oba batono yine mmwe mwamba mutya. Rwanda yatandika from zero kye bayita service delivery nti China kye yakola. China si buli muntu nti alonda president wa China nedda balina parliament oba etulo omulundi gumu mu mwaka. Aba China they don't care kulonda president. Why? Nti China China an ordinary Chinese tawulira government ye mu nsawo. Omucere balya nnyo omucere gwa bbeeyi ntono. China government ya China eddira abannansi baayo nebayiiza nti tugenda batwalako mu Africa. China eddira baba basibye nga bebasibye mu mulimu abasawo babagamba kakale tugenda kakate tugenda kukusiba tubadde twakusiba emyaka 10 kakutwale Uganda okole ne tujja kusasula nga half bifo ky'okubeera mu kkomera wano ogenda eruza n'osanga abasajja ba dokita baani abandiyambye Uganda nga babasibye tewali wadde even a plan B okubayamba. Service delivery. Now when we talk about service delivery twogera ku education amasomero twogera ku malwaliro ku byobulamu infrastructure ostegera. By the way one nature in the social aspect in service delivery n'okuweereza mu makanisa. Yes. Kaka twalabyeko nti kati abaweereza b'ennaku zino abasinga bakoze kibayita price ceiling. Muceeri gw'etaano amazzi ga 6. How do you dare to put a price? Ani abasumba abatunda ebyo nange anti labayo ye government yaffe ye Uganda eresa ababulizi b'enjiri abafere ne bajja ate n'ekireka oba baagala actually kireka kigenderere nti okwavuwaza abantu. Rwanda Kagame yabazaayo buli pastor ino okuba ne baluwa mu theology. Kagame nze banne Kagame ye president wange ow'ekyasa yabagamba anti pastor yabawa emyaka egyo n'abagamba wegiggwako buli omu alina okuba ne bbaluwa mu theology. Wano buli omu atuuka n'afuuka pastor. Waliwo ono Zingonio eyavuddeyo naawe obunabbi Bebe Wool mbwe mabega waliwo Big Eye waliwo ekisa kya Mukama waliwo kusaasira waliwo kati oyo yayige oyo musabe bbaluwa ya theology talina neemu mbwakirwako mwoyo wa Mukama. Kati Lubaale yamuseeko manyi basamize ebiteega ekiteega ebyamuseeko ne bimugamba nti Bebe Wool mbwe aliko ekisa n'eriiso lya Mukama aliko ekisa n'eriiso lya Mukama oba musiru nga Bebe Wool. Now mu West Bobi Wine lwaki ayina enkizo mu Uganda? Ayina enkizo kubanga mu Uganda kye bayita service delivery emenya abantu. Nali mu Switzerland neewuunya baali mbu balonda oba mukulembeze oba balonda buli mwaka sibitegeera. Kaakati akantu bakaleeta mu box kati omugondi we twali tusuze mbwe agenda kulonda mukulembeze ne mubuuza nga tetulabye campaigning nga n'agenda okulonda tamanyi gwe agenda kulonda because they don't care. Lwansonga government tebagiwulira mu nsawo. Wane Uganda abantu government bagiwulira mu nsawo
nti omuntu abe ntungamu nti naye okuwerera ku mwana yetaaga kakadde kamu ng'owe Kampala okumwererako mu ssomero eritegereka. Can you imagine? Lwaki omuntu otagobere Bob Wine amusuubiza byonna oŋŋamba otya nti referral hospital eri Mbarara nga teriyo gwomanyi space evaawo paka ntungamu? It's long journey. It's a long journey. Oŋŋamba nti referral hospital eri Mbarara. Let me tell you, Bob Wine akyatukuba ekyo n'oliba ofa otya service delivery. Bob Wine wakyatukuba akalulu amakulu gakyo andinze era mbalabula singa Katonda atuvaamu Bob Wine n'akunga abantu ne bajja mu bungi okulonda wallahi mbeyo nga mwasibye eddengugu. Service delivery mbuuliraayo mu West kati kale amasomero ntale sikyabitegeera ogenda tebitegeerekeka. Buli district ya West singa erimu kye bayita secondary yakabi wakiri nga ya government nga temayina ya kololo webibagamba baseka busesi lwansonga bo abaana be basomera Kampala weekend ne bavuga mpenkonyi paka eri kakati abantu bewammwe mbate mbayambye nga muri mu Buganda mwe mwegiri eno Buganda is a nation ne munaaba mu kiganyo muri vaawo ejja kuddayo efuke nation muri mu Buganda temuzimbye wammwe. What do you expect? Social delivery singa mu West buli kaalo kaliko kale nayikondo kubanga balunzi ez'amazzi nodira katawuni konna obuduuka bonna buli buti bonna obubaati buli awo bonna buli bumama nkwambiye buli awo naye kati ng'omusajja ayisawo mpenkonyi wagenda bwati ennyumba eringa lubiri naye katawuni wagula sukaali konna kali kati kugamba that is the problem. Webibagambako nti wisdom sibaagala nzi gwentegera President Museveni ne you people mumusaze nnyo osegedde. Now if they don't work bweba tebasobola kwogera ku ebyo okimanyi nti nno bawaako omuntu omu buzaali mbuzi simanyi ebyo ne uziba nti abantu beeyo zino ente za enzungu ente enzungu bazireeta batandika ozigaba mu maka nga zitambula ziti baalya ziri nga amakulu gaakyo nga njala ebaluma bano babba ne beerabira ne bebba n'okwebba ate batuuka n'okubba gye bava ewaabwe. Kati abo bagamba otya bebba n'okwebba ati kyova olaba kati Bob Wine abali mu ngatto nga kayinja ate taliddayo kati yabayingiramu. kakati mukulu kaye nga tulate okumaliriza emboozi ey'omu West kuba nti ate tannaba Bob Wine nkankubuulire West tannaba kunamya jjukira Embalala mpulira bamugana okugenda Embalala naye ku mputu za Bob Wine nze ndaba ajja kuyingira Embalala naye tayimiridde. Gambye Bob Wine yajja amazeeko alinga siriimu n'eddagala likyababuze gamba nga covid kati nga covid akwatirawo enkyo oli mufu gundi Bob Wine omuzanyisa naye singa abaka n'omwogerera bannange singa buli mwogezi wa Bobi Wine anti kati nze nkugambye naggamba President Museveni bw'aba ayina abantu be yalogonza omu ku bo nti nze wootuuka n'ombuuza lwaki wagira President Museveni n'okimbuuza sona nakuwa ansa neegi tomanyi kalungi ansa nze ntuuka wali niwaba yanyiiziza onyiiga bwoti ekinyiizo nomala n'omutiikinga kwegamba be yaloganza omu ku bo weewaawo. kakati mukulu kaye awo mu Western tuvuddeyo Bobi Wine tumulabye atambudde bulungi emotoka bagikubye amasasi niyo mukama tiyafudde n'abagikuba amasasi abo nagamba buli muntu gwolaba akuba amasasi nagezaako okuba Bobi Wine amasasi tawagira President Museveni bwokuba emotoka ya Bobi tawagira President Museveni akuba amasasi aga Bobi Wine nagakuba Bobi Wine tawagira President Museveni. Kiriza mukulu kayayo ayo topic A tujiveeko watu mukulu kayibwa jumbe umbi in that version nti ababa kube mmotoka ya Bobi Wine tibagira President Museveni nankwado ali mu government ya President Museveni ne mundu onazo za msikoya iri mbuyinza so tebamwagira so no lwensonga eyi mutukiza
party A tujuvemu tudeka ku party B egamba bweti lwaki akakiiko ak'ebyokulonda kefudde n'antamegwe mu kiseera kino tuketaaga buli mukutu gonna gusooke gutukeko mu isi aweyo ekipapula okustreamlivinga bino ebintu isi okitegeeze oganye teri agenda biwaayo ebyo bali bw'obutiitiizi naye ng'otusegedde nti kati Bobi Wine w'amaanyi kati lwaki ekyo tebakikola ku Besigye naye ogenda ndowooza okukkiriza naga tewali bali bonna ababadde ba opposition leader babadde babalimba tababaddeewo bati Bobi Wine he is the only opposition leader in 25 years. Okubayo Uganda bana basajja tebaswala. How can the government of Uganda sit down to write to Google nti banna okubayo tebaswala ati tebalowooza ne bateekamu n'emikutu nti emikutu gino mugijeeyo you pull them down, block them all later. Kati now bannange mu ab'ebyalo abava mu byalo abakola mu UCC bambi tebamanyi abazungu tebakola batyo, international company tezikola zityo. Etegera, let me tell you, tosobola kubanga bo bakulidde mu dictatorship gundi regime. You can't wake up one day n'olagira Google nti pull these people down, toddamu baleeta nga tobawadde reason nga tolina satisfied reason evudde mu court. It can't happen. Ate n'ogireeta bamala gitunulamu osegedde. Kati bano bagayi tebamanyira bavuganya. Omanyi lwaki bagamba nti ogende mu UCC wewandiise ki? Kubanga opposition people ababaddewo babadde babicupuli. Kati ono Bobi Wine wazze yali kwalaali tebabimanyira abazibu ku Damas. Kalike wagamba nti no Bobi Wine ayogeza abagezi ebyobusiru. Bobi Wine ayogeza abagezi ebyobusiru abakozesa decision y'ebusiru bonna bali awo kati besi bapampa buli omu ayesi bapampa kuba bepamira buli kwamu ebidumutse bonna bali awo bambala pampa bonna balabe ku TV ogenda okulaba bonna baani bonna bambala pampa bati pampa z'abantu abakulu kubanga Bobi Wine abataddeke bali bonna bayiika buyisi bidumutse. Osegedde kyengamba bonna olina omusajja ategeera naye nyini aliko question mark ku papers nakera nagamba nti omusajja yasoma mu didi. Are you stupid? Ani agamba nti owa president olina kusoma course bweti nga ne mu Ukraine omusajja azanya katemba ye president wa Ukraine comedian kapale we Ukraine oba Mariachi ye president atomteka yeyo nida yoyo naye kati omusajja ategeera n'agamba mudidi tasobola kufuga. Bobi Wine ayogeza abantu betwali tulowooza nti bagezi n'abajjayo n'aboogeza ebyekisiru oba ne batulaga obusiru bwabwe. Osegedde now ebyo byonna UCC okuwandiika negamba nti tulina okugenda okwewandiisa lwa nsonga tebamanyira kuvuganyizibwa. bulijjo bali kaweweevu bulina kubatambulira kaweweevu. Kati a true position leaders kati abatambuza bunnaginaji. Now ekyo kikutegeeza ki these people newe muba muwangudde akaludde. Let me tell you, era Katonda ayambye nga President Museveni akuze bano abantu nga bakyali mu ofiisi awo boolaba abatamanyira kuvuganyizibwa teri n'ogu asobola kgenda mu kalulu kalyalaani nga kakuvuganyizibwa nga Bobi Wine akyaliwo taliyo. Era President Museveni asobola okwenga Bobi Wine mbuulirani kubanga jjukira tebamanyi bamanyi kukozesa mundu bamanyi kukozesa ssente. Kakati Bobi Wine azze akulaga byonna abyenganga alina bulletproof z'Amerika ssente tazeetaaga kwabamanyidde bagenda kuleeta katumba nnyonyo najja nga wakicupuli ne baleeta n'ab'ekicupuli. Osegedde teri agenda kwewandiisa mu kafankunaali waabwe tetugenda byewandiisa ne Google yennyini we baba baagala yabagaye mugende mu kooti kati banaagenda mu kooti okuwaabira nga naffe tuleeta balooya baffe. Naye mwattu okumanya bano abantu tebatya kuswala baagala okukola ebintu Bobi Wine ng'ensimbu teraba. Bano abantu bannange nze beewuunya n'obeewuunya naye kakati ensi yavuddeyo eyo
kakati wisdom kai gwenga gwe social analyst, political analyst, may you kindly try to save bana abantu abali ku mitimbagano, abali ku YouTube, abali ku channels enjawulo, abali ku TV, kati gwenga gwe social analyst, how would you advise them? Because twalietazo obuyambi tuyambidwa magezi kigobawa bagende be registering what we are no anti katirabayo. What we are going to do chetunakola fe wano tuyina emikwano gyaffe flashlight tujja kuddira mikwano gyaffe kitugulyawo YouTube UK agigulira eri kati n'okwatira wano ate tukyadda ku bano agigulira eri kati obagezaako kugamba ba UK ati n'agijjawo. That is the bano abasajja bayiya tuyiya ate bano basobola okutusinga okuyiya tebajja tusinga naye baleeta OTT abagezi ne bagenda ku VPN era wano ne bajjako sibanya Facebook bita anko Gashumba tuyigiriza tugenda bwe tutinga tudda ku mikutu nga basigaze ebicupuli byabwe. Let me tell you munaku asatu banatandika okugezaako okuleeta ebyekisiru kati ekiri kubanga jjukira bw'oneewandisa mu UCC bano abasajja bajja tutuuka okugamba w'okwata wisdom sooka oleete wano nga tonnabiteekayo. Kati ziweze ennaku z'omwezi 23 ezibulayo okulonda ekyo badde okimanyi wabulayo 23 leero ziri 20. nze simanyi nze tuli mu struggle tuuba n'ennaku z'omwezi twazeerabira naye gwe omanyi omusajja w'emagere kyatukola mbakyali awo oyogera Museveni ate nga bakubira ate wisdom ayogedde kino ate n'ogamba nange mubadde ki oba be badde bikola ennaku ezo kakati abasajja ono akuba ono ampabira eno bampabidde eno amasimu eno wisdom bannange emisanga gyonna ogiwoza nayo nabagamba neyogera ekisooka siri ku perolo nabo bakimanyi siryanga ku ssente zaabwe nze neyogerera byange nakunoonya kaluka President Museveni ateeka noonya mpola gwe abantu bawano osolo baleetako essagaliko naye kakati laba ekipande kikiri wali oyingira mu geeti kyagundi ya movement wano wonna wonna terinoogu kipande ekyo osobola kuteekawo nga kya movement bo wano yambuka paka waggulu mujja kireba ku geeti terinoogu singa bakiyuza dda ne bamanyi kyawizamukaye wano okuva paka waggulu tosobola kuteekawo kipande kya movement ne makiri wakaye tesoboka oyo ekiri awo oyo guru taata we mama ani ono mama Fiina nga tanna kufuuka mukulembeze w'abasamize waliwo omusajja baali bamuyita Beniguru kati mutabani we wuyo aleetaawo ku gate kuba mumanyi ne mugateekawo tebasobola nakijjawo n'ekya President Museveni tebasobola kijjawo naye wano wonna tewali noowo osobola tuteeka kifaananyi kya Museveni okujjako wano ate tewali akyokya lwansonga abantu batuwa respect batuwa kati wobagambako nga balo kiri awo era bayo kyebifaananyi byonna mukwekalakaasa wano naga awakaya mukirekeewo oyo ye mumuleke kati kaye ku nsonga eyo kitegeeza ffe tukyayagala okuba mu nsi n'abantu batwagala kati tosobola kuŋŋamba nti bampaabira enzira awo nvuma no bayirawe ng'oggyeko n'ekyo siri musiru mama wange yampeerera siri musiru kugamba kakati kale nkere nkugambe bannange babwani yagenze entungamu teyafunye muntu n'ogu yeyogeza yekka bannange nga social media birazedde kati abantu banagamba omusajja ono anywa enjaga munalowooza sifuuke Ronald Mayinja buli naku eyatulaze nti munyiwa njaga omusajja yasise bannaye n'omusajja ndowooza tuli mwogerako olulala omusajja yasise enjaga n'olabira ddala nti munyiwa njaga omusokoto guli gwe omumanyi naye bakukwata bati nangusikati saganagunyiriza abaganda baswadde bannange nono ensonga abantu abali ku mukutu the Flashlight Channel Uganda embozi yakaye bannange enyuma naye Katonda ngemubezi waffe kaye tukyali naye nati naku tunabaddeko omusajja mugonvugonvu era olwandooza mutukkirize tukuma olunaku olwaleero kuba alina okuddayo asookawo mulemukko mumulindire week eri eddako nga mukama emubezi waffe nembajjukiza COVID-19 gyali akyali akyatta abantu mwambale ku masks nabagambye bedhe waliwo abatusabye enamba yaffe y'essimu ku luno producer agenda zika ku screening nga zimwaki complainzeko nti katono nyo temubulaba mwalwala dda amaaso gamu simanyi nange so kuno ejja kubeerawaawo naye abasobola ogiwandiika 0759915165 075991
65 mubere bulungi.